Yes, Red Zone TV koli webale kubanga okyatugoberera njagala kubanga nkuwa ekibadde mu kooti emakindye gye bayita General Court Martial kooti eyandibadde ewozesa abasajja abatemu b'emmundu eyandibadde ewozesa abantu abakola ebikolobero nga birimu obutemu nga birimu emmundu birimu ebyokulwanyisa naye we batwala abaana bali 27 nga we nabakusomedde sijja kubanga mbaddamu nabakusomedde nabikuwadde naye nga njagala okutegeeza nti abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform okuli Joel Ssenyonyi, David Lewis Lubongoya na Benjamin Katana babadde bangi nnyo Nyeko Derrick abaddeko kubaddeko Honorable Zake Francis Butebi kubaddeko ndabyeko mukyala Shamim Malende babadde bangi nnyo tiimu yonna naddala tiimu ekwasaganya ensonga z'amateeka babaddewo mu kitundu kino mu kooti eno eya General Court Martial emakindye nga baliwo okubanga bayamba ku baana bali 27 abazze bawozesebwa mu kooti eno ngenda kubanga nkuwa wano Joel Ssenyonyi alina ebigambo byayogedde njagala kubanga mbikuwa oberenga obiwulira gwe wenna agoberera omukutu guno gwa Red Zone TV kubanga ye leader of opposition ate nga ali in charge olw'ensonga zino mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati nga sinaba kubanga ngenda yeyo nga sinaba kubanga mbikuwa abantu bana 27 nzizemba kusomera era nkakasanga obamanyi bulungi nnyo okuva gye batandikira paka we bali essaawa zino namba zonna nzizenze kuwa amanya gaabwe nzizenga kuwa bw'obanga obadde otambulira ku mikutu gyaffe nkakasanga byonna obimanyi bulungi nnyo ekibaddeyo njagala kubanga nkikuwa Joel Ssenyonyi ayogeddeko bannamawulire nga womanyi babadde tebabakkiriza era munda tetusobodde kubeera nga tufuna ekifaananyi ekituufu naye at least kankuwe ku bigambo bya leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ayinako byayogedde byatangazizza byendowooza nti wandyetaaze okubeera ng'obiwulira oyongere okubanga ofuna ekifaananyi ku biki ebibadde bigenda mu maaso mu kooti eyo ebiyinza okubanga bye bigenda okuddako oba tutuuseewa oba ensonga zituuseewa byonna njagala obiwulire mu ddoboozi erya leader of opposition ayinza okubanga agenda kukunnyonnyola ekisingako wano ate naawe obeere ng'omanya ebibadde mu kooti eya General Court Martial. Olwaleero tukomyewo wano ku kooti y'amagye ku nsonga z'abannaffe aba Olivia Lutaaya n'abalala abakwatibwa bisango ebijweteke simanya baali bakola zibbomu balina factory ekola bbomu ennaku eziyise waliwo witness gwe baaleeta wano omujulizi gwe omujulizi ng'agamba nti kaakati alina ebizibiti ebicupa bye baali bakozesa asimanya n'emmotoka ze baali bookya kooti nemubuuza ne balooya baffe ne bakiremerako ne bagamba sokoleke ebizibiti ebyo nga temubyogerangako era ezo emmotoka zemugamba nti zayokebwa nga tezigendanga ku rekodi ya kooti mubijjawo ebyo kubanga tekibazibuwalira kufunayo emmotoka awo ne babookya ne bagamba buno obujulizi ebizibiti naki era ebyo ne bigobebwa. Leero tuzze kubanga sayidi eri ng'egenda kuwakanya ekyokweyimirira abantu abo mujja kujjukira nti ebbanga eryayita abazadde babeeyimirira ne bakyala baabwe n'ab'eŋŋanda abalala kooti negamba nti ate musaanidde temuwewo kakimala netugamba nti kale ng'ababaka katujje naffe tubeeyimirire tulabe kooti kikyegamba kuba ekyogamba nti omuzadde w'omuntu mukyala we tasaanidde tawewo kakimala omweyimirira nga sureti kikyamu kimenya amateeka netugamba kale katujje naffe ng'abakulembeze tulabe oba kooti naffe netugaana so kakati leero nga era twatunuddemu bye bawandiise sayidi eri eya state nga bagamba nti abantu bano tebasaanidde abamu kati nga Honorable Zake balina omusango Masaka tugamba Honorable Zake yali abaddeko ddi n'omusango Masaka n'ebintu ebirala kugamba bye bajingiridde omwo byatadde-taddemu omwo nga bagezaako okuwakanya era nga kooti egenda kuddamu etuyite tuwe ensala yaayo ensonga eno kasuubire tejja twala bbanga ddene adjustment kasuubire ejja kubanga yakinene nnyo wiiki ng'emu komewo okiwa abantu baffe kubanga eri nga bakyanoonya obujulizi bakyabujweteka abantu bano bateebwe tebalina gye balaga bajja komangawo kooti buli bwenaabeetaaga neffe tugamba nti abantu bano babalondoola lwa byabufuzi kuba tebalina musango gwe baali bakoze okuggyako ekyogamba nti bawagira gavumenti eno bawagira bawagira Oweekitiibwa Kyagulanyi bawagira nkyukakyuka musango okubateereddwako naye tujja kulemera ku paka tula nti abantu baffe bano bateebwa kuba tebalina musango muzungu
We came following up the matter of our colleagues Olivia, Lutaaya and several others that have been in jail for years, 3 years and thereabout for a number of them. Last time we were here, we were challenging the idea of court saying their family members, their parents, their spouses, that they are not substantial relatives. We said, but how? Anyhow, we said that as leaders, you're going to stand surety for them. Because if you're saying their parents, their spouses are not substantial sureties, let's come as members of parliament so that we see if court will also say that we are not substantial. Then we shall ask court, who should we bring that is substantial enough? A couple of days ago, they were here again. A witness was brought. This witness was saying, that there is evidence of bottles of, manufactured bombs and so on, that they even have exhibits of cars that were blown up. Good enough our lawyers challenged that to say, wait a minute, this has never been on the record of court. These exhibits, where do you get? Kale byebimu ku bigambo bya leader of opposition Joel Ssenyonyi naye nga abadde awerekeddwako abantu nga bw'obalabyawo Red Zone TV kwoli byonna ngenda kubanga mbikuwa naye nga abaana bano bebogerako aba Olivia Lutaaya kitegeeza tebabatadde olunaku olwalirira tebabawadde beyiro baganya okubanga babeeyimirira nga wowulidde leader of opposition wabinnyonnyodde wano ku Red Zone TV nja kubanga byonna mbikuwa abalala tebasobodde kubanga boogera naye nga n'ekibadde munda kyekyo obujulizi obumu bazenga babugaana kooti ng'ebugaana ebintu bibadde bingi nnyo naye nga abaana bano be bano 28 bakulembera Olivia Lutaaya okuli Ssekitoleko Yasini Machete ate nga bano baawukana ku bali 18 be nagamba abaabulawo bo nga tebamanyiddwako mayitire nga newetwogerera amayitire gaabwe tegamanyiddwa kati ate ng'ogjeeko abo waliwo ate era abalala era nabo abakoonyeeko nabo omusango gwabwe gubadde gwakuwulira lunaku lwaleero nga bano bo be bano abaavunaanibwa mbu ku bigambibwa mbu balabika be baali balina ebintu ebikola bbomu enjingirire era babadde nga batuula mu kooti nabweru ogw'omusango nzijukira Shamim Malende y'omu ku babadde babibeeramu ennyo nga agezaako okubanga akwasaganya ensonga ezo kulaba nga bambi abaana abo bafuna obwenkanya naye ng'ate era nabo ekyabwe kifaanaganako n'ekyaba Olivia Lutaaya ekibavunaanya kiri kimu kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde nga kooti ebasibako ebintu bino naye ate ekyewunyisa bana bo bawozesebwa mu kooti y'amagye ekintu ekyandibadde kitakkirizibwa mateeka naye ng'olwaliwo we embeera gye batwalibwamu weebale kubanga okyali ku Red Zone TV byonna n'ebivaayo okina kubanga obifuna gwe kyolina okukola kwekumira ku mukutu guno bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate kade ka notification obere nga tomisinga nsonga yonna byonna tugenda kubanga tubikuwa naye ng'eggulire eririwo essaawa zino abaana tebabatadde era tebabawadde bail era tebakkiriziddwa kweyimirira bawaddewo olunaku lwe bagenda okubanga bakomawo mu kooti tebataddeewo date naye nga kigambibwa okusinziira ku leader of opposition bwagambye Joel Ssenyonyi bandibanga tebagenda kuweza wiiki maaso oba ekinene nnyo ejja kuba wiiki emu okulaba nga abantu bano bateebwa Olivia Lutaaya Ssekitoleko Yasini Machete be basinga okumanya naye nga abaana bali 28 abali mu musango guno tugenda kubanga byonna tubikuwa byonna ojja kubanga obifuna weekumire ku mukutu guno gwa Red Zone TV ensonga zibeere nga zikutambulira tuwuliziganye ate mu updates eziddako.